Yo, this is Bobby Wine, straight from Uganda. Ewape, Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe. Ambireje mwashanga kaluru karikata karuru na tero mwana watera MTN ndekanyine wo sente ati nani nyendo ngambireje mwashanga kaluru karikata karuru na kujangwa ka president bizere bakapiki injiro kwene mweni mo mabanu muteka buteko mboxi tubakurikiriza ngo gorira ho muntu wari kwenda mbakujanga utomboxi to twizere kapiki ndo kwenda nuwo kwetaro kurondo ndizo aka president kija katikinjire district yona ninge echaro chitwe hona nabantu bari kwembastera bariza kazo abariza chiruhura bona nabastera ngo kwebyabo yona bwija butikinjire wachiruhura ngo babitensizo ko mbweno muza district ko nho babitensize bakabikora mwakatandika shazingashi ashwaka bakatandika kare nyoko nkanduire nandi yo munzu mbyame biza abantu waro motoka nazena tera nargai mweni washanga katikinjire yeje sako nkana babanza yo nuko washanga katikinjire bakujanga teke mbuteka nababanza yo nuko bizana bangambara na hati ababayizere kunde babangambara n'abantu arabanja ngo kuza katera ko no kutera kaba MP konka mweni wa kunashikayo tabakwena ngo kubuzo buze nyoko nabuza abanzuma banja ngo iwiro ko twarunage ngo takagaruka kubuzito utwenda nuwogo ahari abasirikare bingi baruha abasirikare bakumere mwana wonyona misha tukakurandwire nani interwo mutonyote naza kureba bona baro abo baruho babira bakumere kongani watabugamba yoko bakasindikira bomo mwana ntabigamba konkani njangwa makuru nagakukaye kandi mwene abantu bari yoko gagenzire kare kare bambe sharing a message eno kubanga olwaliro nina ebintu byengendo konako naddala abadde bebuuza ebiri mu ggwanga lya Congo mwalabye nga mu wiiki nga 2 emabega sinakiri naddala wiiki eno nga abakongo batandise okuyingira eggwanga Uganda nabagamba emabegako nali maze obbalaga ndowooza mu wiiki nga 2 oba 3 amajja gaali gatendekebwa mu ggwanga lya Rwanda nga geesoze Congo ne mbagamba ssaawa yonna ensasa gegenda kuddamu within a blink of an eye mwakirabyeko naye kyekigenda ddala mu maaso oluvannyuma lw'okubanga ne operation sure gye baateekayo initially balinga bagezaako baupdatinga nga bataddeyo media companies ez'enjawulo nga zigezaako baupdatinga ekigenda mu maaso naye kati babajjayo olw'okubanga bali mu batta babakunjubula nga biyenje so kati awo nayo njagala tuyiseeyo olubulu lw'ekigere naye ojja kunyamba osharinga kuba obuzibu twafuna pages zino bazikwatamu abasajja bazikwatiramu ddala era kimanyi baliyo bangi batamanyi tulina live pages bazikwatamu tezikyaleeta notification tezikyaleeta update ku bantu abamu abasinga obungi so okwatako akashare button ate otegeeza oyo ataliiko nti twatumbudde dda volume simanyi oba volume ndaba yabakomplaininga volume oba eriete baganda bange munambuulira ndabako abakomplaininga volume simanyi oba kiki munambuulira oba volume eri very clear weba teri clear then tulabe kye tuyinza okukola omanyi ebyuma bya pato bimanyi okwetyanga volume baganda bange simanyi oba eri etya simanyi weba clear ndabaka bagamba clear volume is good kale tutambuliraawo ndowooza mulimu abalina problem ya network tujja tambuliraawo so baganda bange mbalamusizaako waliwo amawulire agadde gaguddewo jjo naye nja kutegeeza bannayuganda mwenna baganda baffe matches twagala spreading information obuzibu tulina nti social media tekyaliko control teriko censorship okujjako ng'ojja guidelines ezimu community guidelines webagira video ezimu z'obutaddeyo oba post ezimu z'otaddeyo naye waliwo amawulire gemufulumya oluusi nga gennyamiza mulimu bakadde baffe abamu nga emitima gimenyeka mangu nga bali emotional abamu emitima gyafa dda olumugaga n'amawulire gawuddewo akabirawo mazima olumugaga kino ekiguddewo akabirawo mazima olumugaga kino kiguddewo pressure kati buli wofulumya egulire lyofulumya nakyo kyowandiika nakyo kyopostinga nakyo kyogamba munno nakyo kyotambuza sooka ng'otegeera obutuufu bwakyo oba olusi kyetuyita authenticity ya information gy'oba otambuza kuba waddewo amawulire jagadde gatambula aga muganda waffe mwanyinaffe
Sauda Madada majega mukubya amasasi akubiddwa amasasi abala bagamba afudde abala bakola batya kati amawulire gano buli mugatambuza nga tonna manya butuufu bwago kuliko abantu begakosa kuliko bakadde bafa bali myaka 4 kuliko bali myaka 6 kuliko bali myaka 7 nga muri yago gabakuba wala nnyo bali emitima gyakutuka dda kati ngegulye lyonna lyawulira bwe libanga likanga liza n'omukutana afa pressure abala bakubira bakaaba kati sokanga tonnateekayo kintu kyonna kyoteekayo omanye obutuufu bwakyo omanye soosi yakyo omanye lutu yakyo omanye obutuufu bwakyo otherwise mujja kutula abantu etima. That is why nzo liwa sharingira amawulire gonna gaba nsharingidde si olya kuga postinga bato postinga kino teekayo kino tetumala gateekayo osooka n'olunyirizaako n'omanya obutuufu bwakyo nga tonalirizinga information yonna. So mwene manyi bwamwakutudde gye emitima ambu bagambye Sauda Madada bamubya amasasi abalala afiiriddewo amajjega badde gakola gatya naye waliwo ebizibu ebyabaddewo yafunyemu obuzibuzibu along the way niwabawo sikafe yabaddewo so naye gyali mulamu agezaawo kudda engulu naye ndowooza ensonga ezo yajja okuba mu position entuufu okuzinnyonnyola obulungi naye nga yafunyemu obuzibuzibu nekyo nategeddeko ndowooza baganda bafaamu bamaze mu accessinga era ndowooza agenda dda engulu naye nga engeri gye mwadde mu reportinga mu story si we yabadde yadde yeefaananyirizaamu naye nga si we yabadde. So amawulire gonna sooka omanye authenticity yaago singa oli akutedde mu kabokisi nawe n'okasuka nawe n'oteekayo nawe n'okola otya abantu abamu baakutuka dda emitima eddanga we riba. So kati ensonga nga ngivuddeko nina obusonga bubiri bwokka bwe njagala okuttaanyaako then ngenderewo mu ddwaniro mu ggwanga erya Congo. Njagala kutegeeza baganda bange mwenna ba bloggers ab'enjawulo naddala ba foot soldiers abali mu ggwanga Uganda nti mu bbanga eyitayi lyawala olukwesese meeting zituula okutandika okubayigga kusa n'okubakwata. State erina plan by February next year ndowooza gijja kuba myezi ng'eno okuva kati oba 3 that is 2023 baagala okubanga bamaze okucrackinga down dissenting voices zonna mu ggwanga Uganda. Kyenva mulaba muganda waffe Jakana naddula ekimu ku kyamusizza kwe kwogera amazima naddala okwogerera ddala n'akubira ddala ku kinyusi. So kati baganda bange mwenna abali mu ggwanga Uganda njagala okubategeeza naddala ba bloggers ab'enjawulo abakwata abalina channels ez'enjawulo naddala kwaba batuufu abatakozesebwa state aba people power abageza okukasuka amawulire ag'enjawulo so lwaki ebifaananyi byange byesala. So mwenna njagala okubategeeza nti mwebeereremu nnyo. Ekisooka bamaze dolirizinga sente Honorable Nankabirwa Ruth ng'akolaga mu Nansereko akolaga nawo ne Gashumba balina ne tiimu nnene nnyo ne bagamba balina katiimu ka media akagezako hacking accounts ez'enjawulo kali Makerere ku site department waliwo akalala kali UR Etawa egundi Nakawa then waliwo n'akalala kali ku office of the prime minister waggulu ku parliament oba OPM. So kati baganda bange mwenna naddala ba foot soldiers babatagetinga babanoonya mu nkola 3 esooka bagala bagulirira abamu bagamba tukuwamu sente osigale ng'okikuba naye nga okuba ozeeno bwoti oba n'okuteekawo diversions bebagala okuwamba nga ne bupages bwabwe ne buchannels obungi bwe balina alternative eri awo. Kati then abalala baagala kozesa obutambi bwamwe mugenda okubanga mulirizinga bayite mu tteeka lya Nsereko oba erya Mr. Kagege babakwate babateeke munda. Mu kubateeka munda bakozesa judiciary oba judicial system omusango kubasinge ogezaako sindika sigino eri abana abalemezaamu okulaba nga batandika okweraliikira nti nabo ssaawa yonna singa tebazikiza bagenda kubakwata babateeke munda. So alternative eri awo then endala yenkola yemu yennyini gye bagiddemu muganda waffe Jakana Nadduli. So baganda bange mwenna Katongole Mwomiransanafu yekolera PTA bani mwenna whoever is in line with dissenting voices naddala nga zigenda eri regime ya utabayisirwa mutegeere state yamaze dda okurollinga out campaign eyokulaba nga babayigga okuba eliminating baagala artist mu ggwanga Uganda dissenting voices zonna babayinga bazisayira ensinga kubanga information yene bakuba nnyo then ekirala kwe kulabanga abo naye bana babakutte buli bajja okubuuza babatuchalinge then mukubateeka mu mudwe ey'okutya mukiveemu naye bu media group we mutambulako bu channels obwenjawulo mutambulirako bakyayinza obukozesa ddala obwa state
okubali yawo over sina kindi okuba eliminatinga nga bakozesa secret weapon gye mumanyi obulungi. Mukimanyi bulungi nnyo bu state funded channels mu ggwanga Uganda, obuli ku YouTube, obuli ku Facebook, obuli ku social media platforms bungi nnyo. Therefore baganda bange information eyo njiyisizaawo mwegezeeko okulaba nga mwebereramu. Then ensonga ey'okubiri baganda bange nyongera okubakubiriza okugulawo Twitter accounts ez'enjawulo. Diplomatic engagement zonna ezisinga obungi, discussions zonna ezisinga obungi teziri ku Facebook, teziri ku WhatsApp, teziri ku TikTok, ezisinga obungi ziri ku Twitter. That is why abaana abagezaako delivering information naddala okuexposinga government ya Yoweri Kaguta Museveni kanyo musaayi nga bayitira ku Twitter, government eyagala bayiga mu angles zonna. So mugezeeko nga musobola. Twafunye chance nti Twitter abatakimanyi yaguliddwa omusajja ono asinga obugaga mu nsi yonna, yagiguze anyiddwa nga Elon Musk. Kati ate mujjukire yemu ku platforms zonna eziriwe badde ekyatuyambyeko nga tena nnyo censorship, nga tena nnyo restrictions in terms of community guidelines, nga titegede ebintu ebireka ne bitambulanga bibiri obotaddeyo. Kati nga wano batusensalinga wano ku gundi ku Facebook, ku YouTube, otekayo ebifaananyi ebikanga waliwo basazeeko omutwe ebifaananyi ebyo tebabyagala nnyo. Era ezimu account bazitwala enda ne batta distribution enda ne bagibaninga no gibaninga. Kati ate omusajja ono emu ku campaign ze ayagala kujjamu kacece kyayo yonna, era tweet gyasoose okukola yagambye the bird has been freed. So kati mutuyambeko nnyo kubanga yayagala Twitter ng'eri free, olyokwe freedom of expression, freedom of association, yali ayogera kira kyayagala okwogera n'okuexpress ekyo yayagala okuexpress. Kati ebifaananyi byonna ebiraga obutemu bwa luta bayisirwa, abaana be basaze, abaana be bakuddemu emitima, abaana bali mu kutta bwekkalamojja, buli kakica yenna. Ono omwami eyagitutte eyagiguze ye ayagala abantu bekyebwessa, teri bya censorship, ayagala gwe tuteeka kyonna tekuliiko wadde nti oba kuliko community guidelines zogenda okuviolating oba kiso mugule Twitter account lutabayisirwa tumukube 360 degrees, tumukube left, right and center. Tumukube left, right and center. Mugulewo Twitter accounts nga wekisoboka. Buli wala message ogitambuze kwa wana abasajja olulimi lubasinga otutegeera lwa ku Twitter. Emu ku platforms basinga okukozesa bonna basinga obungi ba diplomats ab'enjawulo, institutions ez'enjawulo zisinga kukozesa platform eno eya Twitter. So ekyo njagala okukibategeeza. Kuno ku Facebook abasatu baliiko nnyo ate era message yabo tebagitambuza nnyo, naye mukozese Twitter eyo. Ate ekirungi kyayo nti terina nnyo restrictions amaanyi. Ebifaananyi byonna ebyo ebikanga, bonna obutemu bwa lutabayisirwa, bonna banyoddemu omusaayi, byonna osobola biteekayo. So kati awo nvuddewo. Kati ntandise programu yalyo, sigenda okumalira obudde kubanga tulinayo amasimu awo. Ngenda kubeerawo essaawa emu yokka, then tujja kufuna esimu z'amadekiika nga 30, then eyongereyo. Mubadde mwebuuza bingi ki ebigenda mu maaso mu ggwanga lya Congo, ebigenda mu maaso mu ggwanga lya Somalia, ebigenda mu maaso mu ggwanga lya Southern Sudan, ebigenda mu maaso mu ggwanga lya Ethiopia. Nabagala lutabayisirwa yajja okubba, okutta wamu n'okuzikiriza. Era njagala obategeeza bannayuganda mwenna nga tonadda mu biboozibozi ebitagasanga, tonadda mu busitole. Ensonga zetuliko nsonga ziri very very sensitive ate nga ziri serious. Gokyawuzani bino byakudda no kujjejjerebu. Abasajja betudiiringa nabo tumanyi kitegeeza omuntu okuba nti abadde mu buyinza okumala emyaka 37. You're not fighting with Utawaiswa as an individual, but you're fighting against that state machinery. Omuntu gwe tulwana naye ye muntu amaze okukapitalinga institution zonna nga zirina mu ngalo. Omuntu gwe tulwana naye ye muntu amaze almost dominating regional affairs zonna eza East Africa, at all sometimes nagera even beyond the boundaries of East Africa as a region. Kati ye muntu gwe tudiiringa naye. Kati gonda mu story ndabuzi mu story oba oli mu muzannyo. It is a matter of life and death. Abasajja bassa abantu abali mu bukadde mu ggwanga lya Uganda, mu region zonna, mu Central Uganda, mu Eastern Uganda, mu Western Uganda, ne mu Northern Uganda. There is no single region in the country called Uganda that has not detested the wrath of Yoweri Kaguta Museveni. Teriyo. Therefore, kati ekigenda maaso ne bagamba line eggwanga lya Congo yensi esinga ndowooza obunene mu nsi yonna, mu Africa esinga obunene, even I think in the world. Ate yensi esinga ebyobugagga.
kati abasajja batigimbude bakoza akavuye Congo from day one to the extent nabagamba n'omusajja Laurent Kabila senior be bamu eliminating nutabayisiro ngali mu kwena akasajja Kagame ne bamujjawo in the late 90s. Muchimanya of now gwe nange tuli mu kusasula eggwanga lya Congo ebyobugagga embaawo minerals utabayisiro ziyabbayo nagala zitone family ye tuli mu kusasula as of now tuli mu kusasula kyo kajali era yongera kubba nabagamba nabuuza ekibuuzo kimu nemba gamba mu nsi zonna ezibodalinga Congo why is it that conflicts ziri wano ku boda ya Uganda era Rwanda Uganda kubanga Congo erina ebodalinga ensi zonna oba ziri mu mwenda Sudani mu Central African Republic 2 Congo Brazzaville 3 Angola 4 Zambia 5 Tanzania 6 Burundi 7 Rwanda 8 Uganda 9 kati out of the 9 countries why is it that escalation is around 2 borders ya Uganda na Rwanda ekino kibabuuza yes olyanyiza okumapa argument nti ebyobugagga barwanira biri mu Eastern Congo nego lwaki weebuuza ziri ensi endala zonna Angola Zambia Congo Central African Republic Sudani zo teziri mu conflict ziri era ensi ezirabika ziri bbiri era nga ye Kagame ne utabayisirwa why is it that there are 2 people 2 critical individuals balabikira mu scaffolds zino ne kugamba ekibuuzo ekyo oba oyina kyeddamu erina ensi mwenda zebodalinga naye ensi ze baccusing era zisigala ziri ensenza biri it is either Uganda or Rwanda yonna ogiraba yiyo nnene naye lwaki obutabanguko buli wano buli mu North Kivu in fact ne mu Southern Kivu teri nnyo kyamaanyi naye North Kivu Inturi ate n'ogenda ku wansi mu Southern Kivu era nsi ziri ku Burundi gyosanga abavandimwe ziri ku Rwanda gyosanga abavandimwe ne Uganda gyosanga abavandimwe abali mu kuzannya omuzannyo ogwo wonna gwolaba kalayini ako genda mu Ntuli waggulu genda mu North Kivu ewali ensasa kati gyengenda okunyonnyola gibali omukutta abajasi ba Uganda nga bakunjubula ebiyenje lutabayisirwa afiiriddwa in terms of weapons in terms of human resource however bino byonna teri media yinza bigamba teri kuna chebuza lwaki bali wano yonna yino Congo nene yes resources zisera kubeera wano mu Eastern Congo lwaki wano lwaki boda ya Uganda lwaki boda ya Rwanda na Burundi nga tunagenda yonna gye boda linga zineseza enjawulo why kati utabayisirwa ebirimbo byalimbidde ensi eno talimbe bana Uganda bonna naye international community byagirimbidde ebbanga lino lyonna it is high time awemera Uganda kwakugambye abadde exposed to the fullest tekyalina gwe kyayinza kulimba abakongo yabalimba bannakenya n'abalimba abantu bava mu Eastern Union n'abalimba preachinga gospel integration yet in actual sense yali serving interests ze ng'omuntu kati ntandise so ngatandika program eno ebizibu byonna ebiri mu region ya East Africa conflicts zonna zeetololera ku bantu babiri kubanga ntandika njagala kusomere statement ene ya muganda wange amanyiddwa nga Simon Pierre Gahamanyi ate ne Munyarwanda egamba bwete where I was from ekibuzo kigamba nti entalo zino zonna zivaawa since 1986 tiokuva mu 1986 was in the region one of the one war with one nature nti entalo zonna ezimu yo ya East Africa zonna zigwa mu tuluba lyerimu it's either Kagame Museveni and their sponsors against Africans. Nakugamba nti either Kagame, Museveni nabo abavujjirira entalo zino. Wars on Uganda, Rwanda, Burundi, Congo, Southern Sudan, and now Ethiopia originated from these 2 men. Inti entalo eziri mu ggwanga Uganda zogenda osanga simanya Ewakoni, simanya Masaka, genocide Kasese, Rwanda, Burundi, Congo, Sudani, n'ekigenda mu maaso mu Ethiopia. They are originating from 2 men, Lutabayisirwa and Kagame. In these 6 countries, they do genocide and blame it on the others. Katugula bako wansi tuza Kennedy on Clinton ne UN kitabo na Western elements abasibabanga bafanda ba sponsors
ne bakugambye zina ensi mukaaga wansi buli katabanguko owulirayo akali mu Uganda akali e Rwanda simanya genocide simanya masaka Burundi Congo Sudani Ethiopia nja kugattako neggwanga lya Somalia ko Central African Republic ziwere ensi 8 yogera ku bantu babiri Yoweri Kaguta Museveni kossa ne Kalibutemo Kalibutugumbuzi Paulo Kagame babiri kati ndi mukusumulula nja kutwala circuit kali nali wano wiki bili mabeka ku program eno yennyini nembalaga basajja nga muyingira ba following ababeerako abali regular nga obeerako on a weekly basis kuba wajja nabo ate guno omwezi kwali ate gulina kati bataskipingamu nabalaga footage nga basajja bayingira eggwanga lya Congo nembalaga footage nga basajja batraininga mu ggwanga lya Rwanda nabagamba mu Rwanda okufuna footage wo mu ggwanga lya Rwanda kizibu nnyo Congo ngali sifunvu bidde ebinyonyi bya Uganda byagula mu ggwanga lya Russia babitimpulyawo ne babalima byafunye akabenje bya Russians nibagati bya Russians kasweka network ali clear baganda bange ne balima bya Russians kati kankulage kiri mu ggwanga lya Congo owulire kati nabalaga ku katambi so nja sokola akatambi kano nga basajja bano bayingira olabena kye kiriyo sawa zino nina kuyisa mu byonna ne kye kigenda mu maaso Njowani wanaingia mamavu. Unaona? Marama wanaume wale wanaingia mutere. Ndio wale wanaingia mutere, ndio wale wanaingia. Wanachomokea nyuma ya boda. Ndio wale wanaingia mamavu. Unaona? Marama wanaume wale wanaingia mutere. Ndio wale wanaingia mutere, ndio wale wanaingia. Wanachomokea nyuma ya boda. Bana mujja kunsa senetu wakamunga atali clear naye. Kandi ozoja bayingira obusajja kati begatta buta groups bulinga busatu. Okoina ka M23 neba intensifying okulwananga wengendo okulaga. Nekati onakulaga ye group emunga eyingira ne flejo mulagwe nakulaga. Era ulyanga mulimu agamba ati bano bava Uganda ne group emwe njena kulaga nga bagitraininga mu ggwanga lya Rwanda nga bagitraininga mu uniform z'eggwanga lya Rwanda nenga utabayisirwa a facilitatinga training yayo n'okugenda kwayo mu ggwanga lya Congo wali webuuzizaako abayekera bano abatalakinga resources amwe zitazibagwako sente zibagwako sustainability bagijjawa webuze bagijjawa nebanga bo balwanya okuva late 90s bafuna ebyokulwanyisa bafuna sente bebeezaawo butera groups buno wali webuuzizaako bo bagamba babulwanyisiza ebbanga lino lyonna naye ene ne bulwanyisa naye gwe weebuuza bo bujjawa resources bujjawa arms ne busigala nga busigadde buli sustainable mu field nga bulwana mu battlefield so kati nabuuza kibuuzo ekyo ekisooka temujja kulaba nsi z'abazungu ezisinga obungi kubona zikoleramu naye utabayisirwa kyovala luno bakulaga wano nti Ukraine utalwayo maze emyezi 6 naye buli nsi zonna ziri ku Ukraine simply because it is within the European territories wano musajja atuwe DRC ali awo myaka 27 abona ne genocide y'Abanyarwanda tabasoje bakola teri amuyamba teri bebe nabi UN kuba federal za European Union no sense manya human rights organization always no sense nabagamba teri candidate ali qualified kubera mu ICC ali qualified kubera mu ICJ nga utabayisirwa kwa Sane Paulo Kagame tali baliyo. Why is it that they have not been aligned before? The judges mu ICC so mu International Court of Justice ICJ. So kati bana abantu basatu ekisooka kiri mu ggwanga lya Congo kirimu Omukono gwa Kabila Junior oba Joseph Kabila mutani w'omugenzi bano bennyini Kagame ne utabayisirwa gwe batigembula ne bamu assassinatinga era wetagano nonya katabo kano bakwanti kali mu Lufaransa simanyi ba waliyo version y'oluzungu tujagezaako ginoonya ogisomeko na ddamu abasomi b'obutabo bano basatu kati mu gavumenti ya Tshisekedi mulimu an invisible hand eya Joseph Kabila kwa mwana mukimanyi mu kaluka ke Congo president yawangula
si afuga Tshisekedi si yali awangudde bwo president omwami yali backing bwa gundi Catholic community kuba Catholic community mu ggwanga lya Congo eri influential nnyo yawangula akalulu naye nga bakozesa state machinery ne deep state eya Kabila nibeta Tshisekedi la candidate wawe. However abanasi bamugamba tojja serving interests zamwe ne ba dictator banno oyina serving interests z'abanasi. So kati mwecho lutabayisirwa twagala demo kusirwa zansi kati kigenda maaso Rwanda Uganda we tutefubaako nnyo twegobako bana abasajja amunote being tribalistic amuna tebakulima n'okulimba saga ya dati kintu tribalism saga ya kodala wadde saga kintu kitibwa hate speech saga ya kodala wadde hate speech saga ezo tuliza utabayisibwa to the extent no munyarwanda simuina kwa wadde mutawana to the extent nene mikono janga abanyarwanda to the extent no munyarwanda sobolo muwasa kati sina buzibuna ize njagala nnyo omuntu alina ak'obuntu sina buzibuna tribe yonna sina buzibuna ethnicity yonna oba ye Nigeria oba ye Guatemala sina wadde nakatono but however we need to address the facts. Campaign egenda maaso wetutagobaako kano ka group ka utabayisirwa kuba si munyarwanda yenna in fact group y'abantu batabayisirwa be batono ne mu Rwanda abatuusi be batono tebakola wadde 20% bali mu kuyiganya abantu abahutu nenga bakola majority over 80% bahutu kati akabinja akatuyiganya kabatuusi kati bana basajja mama ne bayinfiltrating eggwanga Uganda basiwoza bana Uganda we tutabegobaako DNA yaabwe erimuna genes ez'okutugumbula n'okutta okujja nga tetulwana ekirowoozo temukitegera na butegeezi Rwanda eno group y'abana abasajja kino kyemuwulya M23 ADF M24 butera groups bonna it is either Kagame or Yoweri Kaguta Museveni kati ensonga enkulu kwe kuzimba dynasty yaabwe kosa n'ensonga endala kwegenda mu ggwanga lya Congo babeeyo ebyobugaga tebakulima bwaliyo tera group endala sibatera group eno bono binja bwabayeekera teri the same thing utabayiswa kye yakola mu northern Uganda okutigimbula abakyoli nga balimba mbokoni abatigimbula it is the same thing kye bali mukola mu ggwanga lya Congo. Abasajja batemu nnyo kana kabinje kabi nnyo network ate bagikwata abasajja network baga kugikwata so kana kabinje kabi nnyo bana abasajja tubulya abantu bali mu kubona abo n'abana bato babona abo n'abakazi babona abo n'abakazi muba displacing echa neggulo so olutalo tuliko olutalo lwennyini lutalo lwennyini luli sensebule kuboloza tuli mu muzannyo we tuba tugoba teli mulimu gwe tulina munene nga kwejjako gurupu ya utabayisirwa ne bantu banne kino kibabuulira I can assure you basobola okueliminating thousands and thousands and thousands of civilians kibali mu DNA kati ntandise okunyonyera kyolina kukola kati wano ntandise ekisooka ekitta abantu ekyali mu Rwanda nga sinagenda kubiri Congo sawa zino lutabayisirwa ne munne Kagame be bakyedinga simanya bahutu n'abatuusi tebakulima mu kyaliwo battles bbiri za ethnicity spearheadinga bino birana kuba background nkutuuse ku kyekiri mu ggwanga lya Congo bana abantu bana abantu bafiirwa obulamu bwabwe buno obwanga bwolaba gana magumba gwolaba be bantu lutabayisirwa ne Kagame be bategimbula mu kitta bantu mu ggwanga lya Rwanda. This is the outcome. Checho genocide eno kugamba genda ku massacre lutabayisirwa za conductings genda ku genocide ezenjawulo either alinamu direct hand or alinamu an indirect hand buno bwe buwango kino kiri mu twali mu Rwanda. Kagame is actually one of Africa's biggest problems
because Congo is the biggest dissettlement of Africa that causes Africa never to unite. And Kagame is the reason why we've got the Congolese struggle. The DRC, my basic understanding is that it's the wealthiest country in Africa, on the continent, from a mineral perspective. In the world, yeah. It's the wealthiest country in the world from a natural resources perspective. 100%. And you're saying Paul Kagame has a part to play in that? Yeah, people don't understand that we always hear about the Rwandan genocide. The Rwandan genocide was started by Paul Kagame. And he started the Rwandan genocide because he wanted to take power by force in a country that would have never elected him into power, because he came from the minority Tutsis who used to be supported by the colonizer and used to be the administrators on behalf of the colonizer. So for Paul Kagame to come back as a Tutsi, to come and take power in Rwanda, he needed to do something. And what he did is he started the genocide. He started the genocide by bringing down a plane that had two presidents, Hutu presidents, the Burundian president and the Rwandan president. Paul Kagame and his RFP forces shot down the plane when it was landing back in Rwanda from actually an AU meeting. And when that plane came down, then it inflamed the Hutu people who knew that they were RFP fighters who were trying to take power by force. And so they began to fight against Tutsi people who they felt wanted to come and take over power. While they were doing that, Paul Kagame himself sent his forces to murder his own Tutsi people on a whole-scale level to make it look like a genocide, so that he could then have his forces come into Rwanda and take over power militarily under the guise of stopping a genocide against Tutsis. These are all things that are factual. Well documented. Jeez. It is actually something that the International Court of Justice wanted to persecute him for, and then the Americans covered up for him and the French covered up for him so that it wouldn't come out. But Paul Kagame came into power by murdering his own people. Then when he did that, he then took Laurent. Ndozowulira kati ebigambo bino bivaako bantu bennyini ab'enjawulo ate ba stakeholders mu ggwanga lya Rwanda, ndowooza oba otegeera amakulu gaabyo notogaa tituli wano okudda mu sitole ku sitole. Genocide eno yonna ey'e Rwanda yalimu abantu ababiri mu 7 ne Kagame, era bagambye ng'agitandika yakozesa amagye ge baali bapanze ne utabayisirwa ne batta president aba owa Burundi balina roots ez'omu Rwanda kosa no Rwanda by then. Ye kenyini n'agenda natta abatuusi bennyini ng'anoonya okuleeta convincing reason yali emimizo mutanisa genocide mu agenze ku defending abatuusi banne, naye nga baaleejinga nti Bahutu be baali babatta. Era wenjogera ssaawa zino nsiba mbagamba temukyaba nnyo balwanyirwanda bonna, kubanga kugambye abanyarwanda basinga obungi Bahutu bakola 80% mu ggwanga lya Rwanda. Kana kabinja kawuta bayisirwa abatuusi tebaweza 20%. Naye n'Abahutu baganda bafe abanyarwanda Bahutu babayigga buyizi bababonyaabonya the same way olawuta bayisirwa wasuppressinze tribes endala zonna mu ggwanga Uganda. It is the same thing kyebakola Abahutu abali mu ggwanga lya Rwanda. Ekatugamba abanyarwanda bonna bakyawa simanyi bakyawa wali abali mu kubonaabona the same way abamu kumwe mwacha abanyankole mu kyawa nyankole ngera basinga obunyine babonaabona nga babonaabona. Kati ekintu kyekimu. So ba president ababiri yabatugimula labajjawo ne bakola genocide eyo nga bayambibwako western elements, era gambye baali baagala mutwala mu ICC Kagame, naye Bufalansa ne ggwanga lya Amerika likirimesa. Kati tubasha tulowooza nti takwalifying kubeera mu ICC oba kubeera mu ICJ, alina okubeera mu ddooku za kooti y'ensi yonna. Naye abazungu ne baba bakyamulemeza batamuteekamu ekikono bateekako ekikono kubanga asavinga interests zaabwe era tebakulimba. Nabyajja vevenga musimanya Bobi Wine is a western element. Nti aliwo savinga interest za foreigners za Lutabayisirwa is a number one ally wa western elements. So kati mwekyo kyonna genocide ne bagikondakitinga kati intandise ekiri mu ddwaniro ne bagamba na amagye gaali gayiikira bako ne bagatta obuyinja busatu M23 ADF kusana kalawa akabakingibwa amagye g'eggwanga lya Rwanda ne bagenda bakole escalation buto balumbe buto era ne bagamba bangi tayira walanyi mugera kulaba abakongo nga batandise okudduka bayingira eggwanga ya Uganda kuba kugenda kuddamu sekebbuka batte ba civilian baboche
kwa lutabayisibwa ayagala babeerewo emergency mbu bayite regional force mu bangi eteri awala nnyo kati nani mbalaga abantu bano nga bayingira kati akabinja akalala kayingira wiiki ewedde aka M23 Oui. C'est ça? kati akabinja kano kolaba kayingira ye M23 kano kayingira wiiki emu n'ekitundu emabega era bwe bayingira ne bakola demarcations ez'enjawulo ne batandika okulumba baganda baffe abali mu ggwanga lya Congo gurupu eno yemuko ginagabe yali etweyiningira mu ggwanga lya Rwanda ng'etweyiningira mu byambalo bya poliisi ye Rwanda nga batweyininga nga bapoliisi naye nga eventually ne babata ne bayingira eggwanga lya Congo era kye bali mu kukola kati nga bakusobola zambu M23 ye gurupu eno tabayisirwa yasindika ne Kagame yeri ku bakongo eri mu batigimbula ssaawa zino ye battlefield gye baliko ssaawa zino lwe lutabala oluliyo okwagatako bali nakulaga abayingira okusooka namontalinga embeera nga bweri ku ground kati sagigenda mu maaso kati kwe kulaba abantu abali mu kuyingira mu ggwanga lya Uganda lwali wenjoge kati guli mu kusekebbuka era gamba ga Uganda gagendayo lutabayisirwa akoze lose ya buli kika in terms of human resource nga bajasi battibwa in terms of weapons kosana ebyonyi byabwe bikadde byagenda azunga nabyo abaana ne babyabiza mu bbanga ne basiwaza mu byakurashinze so kati ekigenda mu maaso ekiri ku ground kyekino guli mu kusekebbuka kyokka nejjerwa egganga erya Congo ligamba terigenda kuzikiza kuba bayita bonna basavingako abali mu reserve forces abalina mu busekeruzi bw'amagye ne bagamba nti ssaawa zino za kudefendinga territories zaabwe against the Itusis abali bagala bakukyalinga bama lutegera nti rebel forces buno bwonna obuli mu Eastern Congo busabuli lwanya lya bugagga sabuli bonna lutusi zaabwe ziri connected ku lutabayisibwa kusana musajja manyiddwa nga Paul Kagame kati bwe bwatandise ssaawa zino okuteekawo embeera era bali mu kulwana naye nkugambye lutabayisibwa n'okuba kati nga tazizangayo wadde media n'emu okuddamu okulipootinga kyekigenda mu maaso mu ggwanga lya Congo initially bali bazanyazanya firimu yaabwe batute bunnamawulire batute obweni TV batute bwani awo bu New Vision bwani bugeze ku ground bekubisiza ebifaananyi ne babasirwaza bali mu kulipootinga bali mu kuba ba ADF babakuba ne babakuba ne bakola losses to extent ne abamu ku relatives baba na Uganda abagenda ne bannabanyarwanda mu ggwanga lye Congo okulwana bafadda bannansi babayo bwa allowance abenganda bano naye tebababulya nti bantu babe bafira dda mu battlefield tebabulira nyingo Omukongo yagamba yesomye tayagala kulaba mutuusi takola munyamulenge tayagala mulaba ku ground era babagamba mu regional force tabayiswa jali mu kuplanninga jibakiriziganyako okutwalayo abakongo babagamba singa mugezaako tetwagala kulaba kwadde muntu alina ennyimba efaana ey'omunyamulenge efaana ey'omutuusi tetwagala kumulaba kwano mu ggwanga lya Congo tetwagala so kati tabayiswa limuteekawo embeera okulwana okugenda mu maaso imbu wabeewo need badimani bajenga mwegayirira nti ssebo yangu osindika amagye mu ggwanga lya Congo embeera tusukiriddeko naye nga kano akabinja akali mu kulwana ke kabinja kabagamba ka M23 kabinja kabwera bebaka facilitatinga kwako teweebuuzangako kajjawo ebyokulwanyisa ngenda kulaga gye kabijja ku sente za video osirika busirisi so kati ekigenda mu maaso ekiro kyabeera bino nabye bagamba wiiki 3 emabega ne balaga omusajja nga buyingira ne balaga omusajja nga butrayininga ne bagamba banga nali ndowooza genda kubeera mwezi gumu ekitundu within a blink of an eye
mwalabe kyadde ku nsalo ngendo balaga wano. So kati ekyo kyekigenda mu maaso. Kati obubinja buno bwonna bwolaba obuli mu Eastern Congo okulika ADF simanya mu Uganda led Islamist utabashwe bagamba mbu abasitambe gwanga Uganda kabakulembya jamii mukulu be bakateekayo ne kulika ko APCL FDLR okay kaba hutu kati bakwatagene kana akabinja aka FDLR akalimu abanyarwanda grupa abamwa bebali bagamba bebalejingako ngabo bahutu na ine bagamba nti mulimu abalaba bahutu abali mu gwanga lya Rwanda ababalaba obubi nibateka ko M23 ko thane ADF bebali mukola biche bigena maso mu gwanga lya Congo era sasa yonna wano girabirana eri wano mu North Kivu kati eri mu North Kivu wano gala jibadduka ayiminya abakongo nibayingire gwanga lya Uganda wola bawe battlefield eri wano mu North Kivu eri mu ntuli woguli mu sekebukira neru tabayise tasade nokubulira damages zakoze kuvagina na operation kigundi kye operation studio yagenda kumaliza ngo yatekayo nga commander wacho amujeyo mbu amuziza mu kifo kya Amozi kaine Rubina ekyo kudumira land forces mu Uganda agenda okumujjayo muhanga nga bali gisalinze losses zotamanyina muwendo ne kugamba gote webuza waki yes tukiza nti bebugalire mu Eastern Congo na yezine sizo nanga zote tezili mu equation South African equation tezilimu Sudan equation na yebo dalinga ne gwanga lya Congo Brazzaville equation tezilimu Angola Zambia Tanzania na why is it that Uganda na Rwanda zezili mu equation watch so katino amajege gwanga lya Congo na ugesomye mama chegakolo busajja bwa utabayiswa mbusabu genzeyo bugenze kulanyisa ADF bo bagwamu baba gomne babateka ku kigumaza bageze simba simanya nzimba ngudo asoko update engudo za zimba bagamba ali kuzimba ngudo nengo za yali kuzimba yali agala kuba byabugaga kuzisa mbyabugaga bali mu kuzimba ngudo kati amajege Congo gogayita gona abali mu reserve force abagena mu retirement abali mu security ko abalina mu training ya maje abagalo ba training ne bagamba tugere defending territories zafe kera bakola bantu naba UN babafumulayo nabagaba se mutu limba mwaja protecting atuyamba ko wano kume mukolagana ne utabayisiro ne Kagame UN ne bagigamba base yo galawo so alitola leto semo ago majiga ganga lya Congo go gasa zone gagamba boba tigimbula butegembuze kati no gasa zogerwane kuge bayita bali mu reserve bayita bali mu security ko bayita bali mu retirement bakomwe bakwate mundu nganga basije bali namba temala kati tabayisota kulimba limba na inza no kulima anti alina success just alinze they are progressing no way kati tekawo escalation yeri wo sawa zino escalation je batekawo kwe kulabanga bayita bunambiro mbo badde mbo baroze nti bambweguye bayite meeting ya East African Community batale regional force mu bage tayiri ya wala nnyo Negative bino byonna teyinza kiga mu Uganda bajja mbalaga ba refugees nti bayingira bwe mutete fili batabuse akabinja ka M23 akali obukwanagana amajega nagegwanga lya Congo DRC Democratic Republic of Congo akabinya kugambye kadeka training wali Rwanda
nibali mubali mambo itizero tera group lutabayiswe birimbo byonna byolimbye ensi emyaka 40 ogenda tukanga buli pesa lyonyigako abana bakulaba 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 kati sebo kino kyekiri mu ddwaniro mu ggwanga lya Congo bana bakongo bo basazeewo oba kufa kabafe ne bagenda fafaagana n'omutuusi okumujja mu ggwanga lyabwe abassa ekimala kyetwakimba gamba nti bana abasajja bali mu kuwerwanako bamanyi obulowa bana abasajja bamanyi omutuusi oyo kikyali kati ffe tuli abantu tuli mu kutunula bannange tumasaajinga omutuusi bw'omutuusi tugenda mujjako n'akalulu ate omutuusi tugenda negotiatinga naye obondo kali butemu ate omutuusi tugenda mu dialogue eyaawa ngene bagambye wano the only way to go it is the hard way oba oyagala oba toyagala that is the only way to go omukongo yeye atabuse kati this is the only way vomire byogamba tujja kuddaawo oyo muntu so negotiating naye tamanyina kibayita negotiation ne principles za dialogue tayinza wadde ozirespectinga simanya reconciliation ebinagu ndi balimbalimba transition simanya agenda kukola ku transition mawube nonsense pano bakanyomo site ba negotiating nabo that is the only way kati gabe yo mukongo yakyekwatiddemu kati nsasa geno nawe baddeyo mu kulwanagana kyekino kye mwalabye nabagamba Uganda okubanga yensi esinga ba refugees abangi mu nsi yonna rather mu Africa nga continent nebanga mu nsi yonna yakutaano ina ba refugee kati almost bagenda bukadde bubiri okuva mu ggwanga lya Burundi okuva mu ggwanga lya Congo okuva mu ggwanga lya Southern Sudan okuva Somalia okuva Eritrea okuva Ethiopia nensi zoza ziri stable. It is not because tutabayisiwa ali too much accommodative. It is not because tutabayisiwa mu DNA alina mu kyetuyita humanity oba ina mwako obuntu. It is not because tutabayisiwa ali concerned nnyo ku welfare y'abantu bana bava mu nsezo. No way. Mission is bili. Kwe kubajja mu sente ezite mu office of the prime minister okuva mu organizations zenjawulo bagenda kitalinga kwa affairs za refugees n'ekirala kwe kuloza nti international community egenda mweguya olw'okubanga alabira ba refugee bano kati ba refugee bamulaba bali mu kuyingira bayingira naye nga n'ekibagobya mu ggwanga lya Congo babafumula n'otunulira obwana n'otunulira abakyala bali mu kubonaabona obinja bano batabisiwe basindikayo batera groups bwe buli mu bago bayo ba civilian baba rapinga baba kwata baba okeza muliro baba okeza mayumba omuliro bakuteka ko omuliro baba sanje gabo sanje baba totalinga ebifana ebyo siyagala bila gawano kubanga video zino ate ku YouTube bazicracking down bazibaninga nezivayo ne ku Facebook ono kwenyini ziba violating community guidelines kyo achimbaga mugenda ku Twitter terike ebyo byo watu nani kati kigenda maso kinalimba gamba kino ndimula bonna bali kuyingira gwanga Uganda kati watu nani kamera muna band ogero beda takotuli kamera muna band ogero so nacholaba sibagana bafa bave Congo nga bayingira eggwanga lya Uganda yona jobala baje bava baba mu bitundu byabwe baba mu maka gaabwe kabayisiro ekibabonyabonya tende kyakibabonyabonya ADF is mu 7 M23 is mu 7
Paulo Kagame Museveni buli kabinja kola bakatya group akali mu ggwanga lya Congo bano naje bava bagenda bava makaga abwe mu nimiro jabwe je badi bakola emirimu jabwe jabonya abaana bano abakazi bintu bino binuma natuluje omwana gwe bakubye ekifani sinza kiraga wano basse mama we kana ka myaka 5 kakuto omulambo gwa mama wako nga bamukubye bamujjemu amaaso kali awo kali isolated nga kali mukaba amazinga kasigadde ku mama wako at 5 years of age nga tekamanyo bana mulambo kamuna bava mu musayi. You can imagine nga bantu betulinga nabo kati kanyo musayi tutabayisirwa. So kati bano bonna boolaba abali mu commutinga mu ngendo zino ze batambula bakazi batu ekisooka mu babyeka by'obugagga bwabwe baavu tebadde ekyokulya temukomyawo kubamba ku byabugagga byabwe ne mubaavuwa zino batuuka ku zero. Laba kye mubakola kwatwala mu bikapu mu bajjemu ssente kwatwala mu bikapu mu muzanye political games zammwe kyekyo kiri mu ggwanga lya Congo. Kati lutabayisirwa ne Kagame gye bali mu kutigimbula abantu bano ba civilian bakutte mu ngugu bali mu kuddukayo bavaayo. So kati abantu betudiiringa nabo nabagala lutabayisirwa ekintu ky'okutta obussi iti n'omuyita mu maddala nti ayigenda kuwulya n'obusungu nti enyemu ku twetisi zaabwe abatuusi bantu babi nnyo omutuusi muntu mubi nnyo nga wokiwulira. Laba kye bakoze abantu bano for 20 years kuba kino bakiyingiramu okuva mu late 90s around 98 fetwali bwana buto bwe bulamu bwe bawangaliddemu abaganda bafe abawangalira mu ggwanga lya Congo dada Eastern Congo bwe bulamu bwe bawangaliddemu abali mu North Kivu abali mu Southern Kivu abali mu Intuli buno bwe bulamu bwe bawangaliddemu resources ezibassa resources zaabwe nga bannansi naye olwa kagulupu k'abantu abayitibwa abatuusi kati kino kyebatuusiza ku region. So abantu betudiiringa nayo group gye tudiiringa nayo mulina okugitegeera olyaime kuvayo kusiriwaza mbo tugenda mu dialogue tugenda kuteesa ku constitution tugenda kuteesa bintu bikolagana reconciliation lutabayisirwa cannot negotiate power yeta negotiating either inakuvamu na force. Kati ekyo kyekigenda mu maaso. Naye lwaki kugamba ebintu bino kuba yinza ogamba pato bino bigambo byo mu operation zonna egundi amajiga Congo gye badde gakola olaba abasajja bali mu kukwata olaba obusajja obuli mu kabinja kano kegamba olaba obusajja buno utabayisirwe bali mu kufacilitatinga bwe nkugamba identity card zaabo Rwanda Defence Force RDF service identity card Ndunga Nkunda aba Genzi Eris Ndanga muntu dozo ziraba Republic of Rwanda Republic of Uganda kati buno busajja neba kubaba mu balimba ekimala rebel groups wali bagenzo kwata bana basajja bakwata bena kwako ne mabega baba kwata bagenda okutunulira atayaze bakozesa weapons ze balina na buno busajja nga bujja Rwanda process eno na etekebwa mu sente lutabayisirwa ne Kagame ku sente ezamwe ezomi w'omusolo mu bafacilitating process ezino muba zifacilitating buno babu kabiddewo abakongo ndozola kyenkugamba bagenzo kuŋŋaanya namaze okukwata Munyarwanda buno okuŋŋaanya weapons zonna zibali mu kukozesa ziriko logos eziva mu gye ly'eggwanga lya Rwanda RDF Rwanda Defence Forces emmundu zonna zikebera ebigala byonna bigamenti bino byonna bigambutusi byonna identity cards byonna nkugambye amuzi zino lutabayisirwa ne Kagame bibazigula ne bazisindikayo ne bakulimba ADF ne bakulimba era ye statement Jamil mukulu gye yakola nabaga nti lutabayisirwa ye yabateekanga mu sente era naba ADF bakyaliyo byabateeka mu sente. It is on record, it is well documented na kugamba lutabayisirwa yagulanga ebyokulwanyisa nga bikulanga government ya Uganda nabisa mu ggwanga Uganda nabirona ba supplyinga obuyinja bwa bayekera obuli mu ggwanga lya Southern Sudan ngate ne government ya Southern Sudan yenyini ya supplying ebyokulwanyisa kubanga Southern Sudan bali bamaze gitekako international embargo nga tekirizibwa kugula byakulwanyisa lutabayisirwa nabigula in the name of the government of Uganda ku sente zammwe nanga nabitundayo nga kola diluze ziri fake. Kasi kimu kye bakola
so tutabaisha toddamu kusiriwaza nsi that they are terror groups is it M23 M24 small FDR bichi ADF total nonsense bro na binja bwamwe kati buno obusajja olira obubinja buno bonna kati kankulage FDL CNDP RDF RCD M23 bona buliko batuse babukomandinga bono bijja babayekera kanage kuliona kali akabakingibwa up ekiri ali anda Rwanda Defense Forces batuse ndozo balaba sakati ekitu kye twanagana nacho manye obuzito bwacho manye weight yacho hadi bakyali muzanyi mumanye weight yacho bana basajja babi nnyo tebakulimba babi nnyo musaiba gunywa bunywi kati buno basajja bagenza obukwatanga bunyarwanda butuusi bagenda ofuna ebibukwatako details zaabo byebukozesa byonna nga biva Rwanda. Les Rwandais ont été arrêtés sur le territoire congolais et nous les présentons sur le territoire congolais. Tous les dires, tous les propos des officiels rwandais à Kigali ne sont que des faux fuyants pour distraire l'opinion. Comme l'a dit quelqu'un, nous savons qu'ils mentent. Ils savent aussi qu'ils mentent. Ils savent que nous savons qu'ils mentent. Nous savons aussi qu'ils savent que nous savons qu'ils mentent. Et pourtant, ils continuent à mentir. Ainsi, les forces armées de la République démocratique du Congo félicitent la population du Nord Kivu pour son courage, son patriotisme sans égal, sa détermination à barrer la route aux ennemis de la paix et son soutien inconditionnel au FARDC. Ces dernières lui demandent de veiller, de rester alerte et l'appellent à la vigilance tous azimuts. Kati olufalansa atalutegera bulungi ojja kujja nkuvunulire omanyi struggle etogeza olinga letogeza Olufalansa etogeza Oluswahili so kati ndowooza bulungi nnyo bino byeyogerera sigala tatwabize bya ku street bya kino sensa kwa twala twabise utabayisirwa mu angle is na 360 degrees left right and center east west north south and central abenga tena walima muntu yenna group zine zigendayo zabalima M23 M24 ADF bichi ebyokulwanyisa byonna kati babiyisa Rwanda ku sente zamwe zo biwo musolo training gye bakola facilitation yonna kuva mu ggwanga Uganda process zino zonna obubinji obuli obo patera groups zonna lutabayiso ya facilitating the same way we are facilitating LRA the same way we are facilitating SPAL mu ggwanga lya Southern Sudan the same way wabadde bikola mu ggwanga lya Somalia wakola mu ggwanga lya Ethiopia, Eritrea, Central African Republic, Somalia yonna. Kati mtuko budiringa naye. Nema kulima lima kubulia bwa Uganda, M23, simanya, waliyo ADF, ene mukutegimula banansi be Congo, ate eno bali Fiji bali mukuyingira. No way. You cannot remove Paulo Kagame, Yoweri Kaguta Museveni from the equation. Yoba wedi, but also abaje mu equation. That is impossible. Kati, achidala. Sagala muchawe banyarwanda nga banyarwanda tebanyarwanda bana mbachawa muchawa babibo ka group katono nnyo kabatosi na baga mu gwanga lya Rwanda percentage y'abahutu eri 85 almost 85 ndoza percent abatusi tebakola wadde 15% mu gwanga lya gundi lya Rwanda na yete wetubona wona batubona bana mu gwanga lya Uganda abahutu bali mu babo nyabonya mu gwanga lya Rwanda we bali mu babo nyabonya abahutu kasawo ngabo bachawo we bali mu babo nyabonya abahutu chawo bachabayisa mu Uganda chabayisa mu Soga chabayisa mu Nyankole mu gwanga lya Uganda nga we ba suppresses dissenting voices mu jozo mu gwanga Uganda chebali mukola mu gwanga lya Rwanda wabi nnyo naye olwokubanga media yayo eri censored bamontalinga buli kimu kati information emutefuluma kangula bakola abahutu bano baganda bafibanya Rwanda kino kiri mu Rwanda bano bahutu bava mu bahutu beba singo obunyino bebakola majority mu gwanga lya Rwanda 85% bahutu tuwe musaya kyabayisamu
uchola lutabayisirwa ka group ke kamaka tuchalinga bana mu Kampala mutocha chambers ezenjawulo obwo buhutu obulina emitima emibi obudde ku bana baffe ne basikamu ebyenda ne baba sunya amatu ne basala ennyama ne banyiga bolo zino bakubya amasanyalaze kintu kyekimu Kagame ne group ye sako zezimu lutabayisirwa group zezimu elements zezimu zebakozesa zibakozesa ne mu ggwanga lya Rwanda tuda extend nategeera gero tegeera nti bakola ne interchange bakyusizamu abamu kuba batulugunya mutocha chambers ezenjawulo mu ggwanga Uganda bava direct kuva Rwanda hamuno Ruganda bati balumanyi kasiyokola baganda bano bola bako screen bahutu Rwanda mune muno obwana obuto uliriza mbibabwire nabo bagenda bareba aho hantu bashobore kuba bahamenya so rero izi nzu mbere na mbere ngiye kubabwira inzu kuyindi ariko none ndagira ngo mbabwire izo nzu zimaze iki zikorerwamo iki impamvu wumva bazivuga ukabona zabaye concern ku isi hose ukabona ni ikibazo isi yose yahagurukiye ukabona nabo barakora epfo na ruguru bagerageza guhisha nuko hari ikibazo gihari izi nzu mu Rwanda zikora ibintu nka bitatu cyangwa se bine icya mbere ni ugufungiramo abantu muri uko gufungiramo abantu rero baba screening abantu bagomba bakorerwa iyicarubozo abagomba kwicwa n'abacurirwa ibyaha icya kabiri hakorerwa n'amazu akorerwamo amanama agamije gucira imigambi yo kugira nabi icya gatatu n'amazu acurirwamo imigambi yo kudurumbanya ibihugu by'ibituranyi icya kane rero akaba ari amazu acumbikirwamo abantu bifashishwa mu kudurumbanya ibyaha ibihugu by'abaturanyi cyangwa se no kwigisha ibintu byerekeranye n'ubugome mu Rwanda tactique zo gukora ubugome katabula abatusi abini bahutu kiba bakola cyecho habamu ko batocha victims rozachi babakola bakubewa ya zamasanyalaze bakwazi batuni tebula kibakola abana muyiga cyekimu bana abatusi abahutu bangi bali makomera mu ggwanga lya Rwanda akasaje ebiche kakakola kati elements sejo nategeza ezibu ko bakola sotu talinga abana mu ggwanga lya Uganda bamwe bali musako ze ggwanga lya Rwanda bebakola abahutu honeto cha victim ngola baganda bafe bakase bade banyonyola bashirafu bali banyina yo muko victim kiba bakola mu ggwanga lya Rwanda so kati mutegere group je tuliringa nayo chova mulaba temukiza do request lwaki chikaine rubina muhozi kaine rubina mulaba yeteka ku Kagame yeteka Kagame yetu twalika nyenze kula batikoja anko Kagame nonsense. All those are murderers, typical murderers that at any single moment in time mbona gama tutubade possibility yo kubera muyinza no way lutabaiswa ne group yeyo na inakuduka 10 kuva mu ggwanga Uganda ne group yeyo na nakakundike konna atali wadokuleka ndawe ye mabega atali wadokuleka silipe mabega atali wadokuleka omusipi mabega bonna nawaga ne state house erimu batemu berere yetagana kuchusa nga bukulembeze bwo cyose ne muzimba state house impya itaka kuchusiza ddala sale chikena maso mu ggwanga Uganda so bude bugera kunkwata naye nina ensonga z'ebiwowoole z'ebibumba ezo ndo tujja zikwata ko olwokubiri kanzire ko olwali bude bujja kunkwata nina ensonga z'amawube pwande nyenga muze mu line bude bujja kunkwata kati kyembadde njagala okulaga nti ne bagamba nze kati message gye ntambuze eryaja ko byo nango mazobiraba telle mutusi kalibu temu political vampire bloody saka lutabayisirwa kaine rubina Kagame Paulo ngawo balaba nti agenda kwata buyinza abukuwe ne maliriza nze nganze as an individual, and that is my opinion. Also you criticizing, I'm open to positive criticism, which is okay. Na ye, that is my opinion. Tell ya chanza kundu amugwanga Uganda na tingenda kumobilize tuga mobilizing ila Kalori at this particular moment in time, whether at a local council level, whether at a district level, whether at a national level, over constituency level. Never. Oba mukulembeze yali balise campaign eyo nja kubasijirimu with the due respect. Ekiyitibwa Kalori, ekiyitibwa constitutional processes na ddala eziyita mu bitongole by'eggwanga Uganda, judiciary, parliament, state, I was sibirimu.
message is very clear nabagamba ono the only way to go it is the hard way and that is the only thing that I'm going to be emphasizing tali kirala bwango diringa ne ba blood suckers bana basajja batugumbuze tali buyinza bwagenda kukuwa na mirembe tali you cannot negotiate power with you tabayiswa tosobola talina akona unaku na rumulu atulawo nalowooza nti wano unaku lwatu nalowooza mbu enga avuddewo obuyinza bukwasiza omuntu wapozi takirowooza nga nako takirina mu equation can don't ever waste your time. We've wasted enough time. It is high time we mobilize. The only way to go it is the hard way, and that is the military way. It is the military way because Ganaga Jega Saz no Gana said the political campaign yago political landscape they are demarcating. Ngatamana no mwako gwo kubiri in this time jiba bobu bi utapashwa jiba tena gwako they already demarcating the political landscape. Katiba kulimba todigadinga nabana abantu kitoka kibagambe wano ndutabayisirwa teba kulimba ndutabayisirwa nemukizo kubera upaka bili abiri mukaga kinona kibagamba na luli tivuga to kabili abiri mukaga walimba akwateka ine luli na muteke ku ballot ndutabayisirwa kujja ku ballot kati omusiru namba emu yagenda ogenda mukalulukano ngagamba bwagenda kujja ko utabayisirwa kino kikugambidde wano na participating mukaluka 2016 effectively na participating mukaluka 2011 au nalina akatandikao 2021 nalisiriyo teli kaluluka genda kujja ko utabayisirwa teli process mind conciliation dialogue zigenda kujja ko utabayisirwa tedi ekino kibagambira wano plani zaba na basajja nganeka gama limu training mutabani we baga kuzimba dynasty ensege ne bafukira kayija mu ngato ekongo babagobayo buli bomba bagobayo it is high time okuriskinga tugende hard way bino bina byetuli mu byakatemba mobilizing zimba structures simanya mwezimbe structures z'ekibina togenda kuzimba tezigenda kukola yo to the extent ne dictator tagenda kuwa conducive environment kuzimba structures ezo to the extent nabagamba multi-party politics tuli mu katemba tali nayo ndinakyo sense tali yo tubiri mu for formality and ceremonial issues. There's nothing like multi-party politics. What akola bwacho all the principles and values of multi-party politics have been violated by the current regime. Lutabayisirwa okuva mugendo 2005 ogenda mu multi-party politics oba mu nkola ey'ebibiina ebingi oba enkola y'ebibiina by'obufuzi yali ajja kuzanya political games ze. Don't ever waste your time. Yes, we can still operate as a party with all the challenges eziliwo na ye it is high time okulowoza zinabaga wano chengero tandiko campaign eyange lutabayisirwa it is the hard way to go. Tukubanga tubitwayogeranga bullet or ballot kali it is high time there is no nothing like a bullet rather like a ballot it is no longer bullet or ballot it is a bullet. It is bullet. Gwe patoyogera kubanga oli eyo nekyogera ko tokimanyi. Gutoza nti amunote etocha victim. Gutoza nti sina nisamba gere zitakubwanga kawo. Gutoza nti tilimba tuni zitakubwanga kawo. Gutoza nti sina budukulu stand nabakamala kamayo Uganda. It is only that I've been inconvenienced tine nesanga ngandi wano. Atoloza ne wendi wano nti ndikumuni ndi muna ndi kawewe ndi kuduka yiriba. So the extra bina yimule tuogera yiriba. We are fighting states to another state kati. Sina muntu omu tuli mu bato ya muntu omu katereza gamba golegera kubanga oli awo tebakulimba no munnange nenda ndibadde nga ndyinza okuwa kati ndibadde ndi kitalya. So it doesn't matter oba oli ludda what the only way to go it is the hard way. Bino byokudda mu katemba katuli mu katemba nabikoyina dasityalika ebyo mobilizing abantu simanya as long as you're mobilizing people mulaini eja military way bullet demonstration zagana muzirowoza nako nabagambe ezo zina challenges zazo nazibanyonyola wano kijja kuba kizibu kwante mwagaba naye tebagala reality but that is the reality. That is the reality. So kati alternative eja option eja taziko na kulowoza ku BC this my plan what plan no way. There's nothing like negotiations, there's nothing like reconciliation and yake reconciling na utabayisirwa. Lera tigimbula kumacha tigimbula oregula tigimbula abatandire bali mukuta bantu lero bana basokola mwe miwolo bana basokola mwe bibumba bana bajja mu amaso bana bafusa masanyalaze bakubya masanyalaze tugende kutebo negotiate what and who has ever told you that they negotiate power with a dictator
ali ku level ya utabayisirwa ani kugamba ekyo so ono mawubesi wakati so njagala okubategeeza kino njagala okyogera wano without any single fear of contradiction. You're free to give it a benefit of doubt. I can assure you the only way to go, it is the hard way. It is high time we mobilize the population in all the 4 regions. Mu Central Uganda, mu Eastern Uganda, mu Western Uganda, mu Northern Uganda, abasajja bakwate kabaliya. Ngatenda kuba wabudde. Pita bisigade muli tuli mu Katemba. Tuli mu Katemba. Tuli mu Katemba nabaloza kugulira bwa baloza kutalwa omusiko byonna ebyo erimu tebikyakola tebikyali applicable tuli kati. Ese advances. Golirawo tekyakola. Bogene mu nsiko olwane mu nsiko era sona kubuza yensi za Africa obagwa. Golirawo je koze in the last 20 years mu decade n'obulwaye mu babiri. Twetaga guidance. However, manyo mukulembeza yinzo kuba alina efforts zaliko in terms of diplomacy. Never stakeholders abenjawulo at the international level nga ziri sensitive nnyo atayinza zigamba. But however, kubanga tuja mwizo gamba ate bitu bili sensitive tubisirika ate tunabisirikira abantu banategeera ddi. Katuno bibagamba buli omwetegeere woli. Yes, constraining information yo belengo kubanga bafere bangi nababbi bangi tusigale tukwecha tengenda okujja kwa olwokubiri. Ye campaign genja ko olwokubiri wano. Kwa ogenda kunkwata sai sizagira mbula sawa zino. However, think about one thing. Ebisigale tuli mu Katemba nkintamu and that is my opinion. And I don't have to be right. It is open to criticism. Mwizo gamba au patoli imbiemu, which is okay. Bine bisigade Katemba kino nkikubuulira. Because if someone wabanga asobola okubba akalulu at a constituency level ko mukubya hands down, then think about akali at a national level with a state machinery. Wabasobola okukola kino. Nakamba mubauti ende kanyine wo sentati nakamba mubauti politiki nani nyendo ngambire je mwashanga kalulu karikata nakamba if you can do this president vizere bakapiki njiro kwe mweni mo mabani muteka buteko mbox katuli tuba kwitiriza ngo gorira ho muntu wor kwenda mbakujangu to mbox ito twizere kapiki ndo kwenda nuwo kwetaro kurondo ndizo aka president kijakati kinjire district yona ninge ekyalo kitwe hona nabantu baliyo ebyo nibagandi ku polling station yemu muntu yalonze bwabadde 100% voter turn up kwa 100% voter turn up 100% voter turn up yonna newa lutabayisirwa kale tukirize ne tukira kali yatanize up katukirize neyo nane ewa muntu omu tekobye kwa muntu omu bonna balonze abazze bonna ne kubako wadde akalulu akafu bonna ne babulonda in favor of one candidate tekuli yafa tekuli yalwala tekuli ya migrating oba yagenda bweru bonna baliwo balonze abo kyokana bonna baliwo muna ibo bali literacy levels zali waggulu nnyo tekuli yatakwadde akalulu akamu nga ne mu parliament bufa nga ne mu cabinet bufa gundi polling station ingeri mu kyalo mune kulwaka akafu nga nigosiriwaza tekuli yafa tekuli yalwala tekuli atazze kati mwe environment ngokyabirowoozaako eyo tutabaisonga ina state machine je yateka obano naba aladiso mulimu gwabwe siga nti kuweereza bannansi ba DPC bani bonna they are there to play political game ku suppressing bannansi na dissenting voices zonna kati bila basiriwaza media mainstream media byali mukola kati eyegwanga Uganda papaza mawulire bo TV station radio station activities eziliwo road map to 2026 omulaba gwanga nambemu omulaba wenchuka chuka nambemu ye muntu aweza ku 2026 whether ku parliament whether ku local council whether small district constituency level presidency level national level ye mulaba gwanga nambemu ye nako alowooza ku 2026 nabagamba utabayisirwa tetumwagala mu buyinza n'enkya n'olwalero ekiro famuntu lwana tutabayisirwa ave mu ntebe yo as early as last week as early as last month as early as last year as early as 10 years back kati gwalowoza mbasimanya 2026 nonsense oye mulabe ogwanga nambe mwakusiwaza mu ebyo musimanya alowooza ku 2026 telle kumwadde era mukozi naye tugenda mu lwakubiri nja kudda wano tabadiya sina bya muwabudde mbu tugende mu nsiko mulwana olutalo lwa myezi 7 buli wamu wabudde obungi omwakwetegeka na kufuna resources in terms of human resource weapons kuva bweru
abo bakwata kabadia naku satu chipwatukira kucheze mundu ze bamasamasanga nga mukene ezitire Kongo ezitire Southern Sudan byoge tutete kubyoge tugenda kubyogera live wire chogeko tuchimanyi gwe obude bututwala kanzigule wa masimu simu ntono nye simu nga 5 10 dakika 15 tuve wano kuba mwagamba program eno munange kiba kirowozo kyange oyinza okwana ekirowozo kyo nate nogattawo esimu eri ku screen yo plus 905366190330 ogikubako nowayo ekirowozo ekyo mune oyinza okwitisizinga oba noyakana munange noga kino kitwandikoze so jinyigeeko ate obeeko kyoteesa then ebisigadde bino mawube ebiwoowoolo okuba aliwo ddiiro eri mu kuzannyibwawo tujja kuba tubyogerako ku lunaku olwokubiri naye eyo nteesa yange ng'omuntu oyinza okuba olina enteesayo essimu ya whatsapp eyange yenyini abagirina naye ku screen okwo kweri plus 905366190330 osobola okugikubako then netuwuliziganyako ate tulabe kyekigenda okuddako naye baganda bange bintu birungi si birungi n'akatono si birungi hello jebale kosebo kale mukama wange nawe jebale sebo kale webale kuweereza tugezaako mukama wange oba njogerako ne mukulu ani ogerako ne mukulu ente esebo okay so byogedde ebintu birungi naye essaawa ntuufu nnyo essaawa yakukwata bukwasi mukulu tabayisirwa tumazeeko emirembe tagenda kowa kutta tagenda kowa sanjaga abantu enkola ze zakutta busi yazze tumalawo bazze kumalawo kabaka waffe kati bali mu terms za kifaananyi simanyi ali ku beach kabaka yatandika jjo wangu omukopi okiwulira famireke bakuba tubajje mu Uganda kubanga ebyo byonna ebya smart tukole ki already awareness tugikoze abaana tewali office etatuukiddwako mu nsi yonna nga bannayuganda balaga obutali bumativu okitegeera naye obudde tuwestinze bungi guno omwaka ogutandika ebbaluwa efuluma beeba kyey'okukwata Museveni kasita efuluma ne mutabani we bannayuganda twekwatiremu Museveni tumukwatirewo abatandikira Mbala mugobe Museveni eyo abe Masaka mugobe Museveni Kampala mugobe Museveni bino byonna ebiri ku TV bino ebyokubuzaabuza simanyi bakola biki ebyo byonna tulina byesonyiwa sawa yakwetaasi omwaka oguwedde nadde nina emyaka 29 kati nina 3 ekitegeeza omwaka ogujja ngenda bana mu myaka 3 mugumu ye Museveni yabikola ali mu retirement naye kati ali mu kwestinga budde bwaffe obw'abavubuka kinteesa ng'asaba bannayuganda ffenna awamu tukwate tusitukiremu wamu tukwate Museveni tumukube kubanga kati olaba essaawa eno batandise otambuza ebintu netamala emirundi ku mativi nti abanyarwanda ye fallback position yaabwe Uganda owuliriza mwekyo bakola ki bali mugezaako feedinga bwongo bwaffe nti Rwanda is part of Uganda kwegamba abasajja bano balimu okukola ebintu bingi nnyo sabotaginga ebintu byonna ebitukwatako n'obulamu bwaffe ne livelihood yaffe bannange tulina okubeera so smart kubanga essaawa eno tuli mu kuggwawo batumalawo kale mukama wange tuuse amazeewo okugulu kale message eyiseewo eri loud and clear basagala zikwatamu message zammwe tujja kuwuliziganya ku baganda bange so yeeyo ni message eri very clear sagala giddamu naye baganda bange ofunzafunzako ku ddakiika nga 2.3 nokola point hello muli mutya tulikirya muganda wange ogamba otya ssebo tuli kati nze mbadde
Sentensa ekyoyogedde kituufu. Kituufu nnyo tukiwagana naye abantu bakizi nnyo. Ati batya kireka kuviira wange n'abajasi bennyini kintu ekibakisapootinga nnyo. Kale sebo. Naye ebintu bya Kalori tebijjasoboka. Ebyo byange. Kale mukama wange. Webale nnyo kubeera brief. Hello. 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 Alo sebo mukulu pato. Mukama wange. Nkule jebale sebo. Kale sebo naye mujebale ko sebo. Akakati nze amanya gange ngenda gasirikira nze kyengamba ekyo kyogambye ekyokukwata kati emijemera wala kyo kituufu naye nkiraba nti tukyabulamu just waka step konka nze kyenteesa kakati saawa eno nti obunyarwanda buno obusajja buli mu bitundu byaffe mu byalo naffe tutandika okubukuba obukumbi tubugoberere nga tubukuba obukumbi tubute bino ebyokuleeta ebisajja nga bimajjembere eryo ebitusibyeko abanyarwanda naffe kati tuveeyo mu byalo byaffe nga tumenya nsingo. Kale sebo point bagiwulidde baganda bange submission yo tweyanziza mukama wange obadde brief nnyo iya so byebyo saga kuddamu message ya muntu yonna naye buli omu ali entitled ku ndowooza ye. Hello. Yes pato. Mukama wange. Jebale ko dadi. Kale sebo naye mujebale sebo. Ken Kampala. Ese omukulu Ken. Kati abaana bana balina solida bakanga wotera okwogera ku nsasage yali yakabaka. Kabaka crisis eyo otero jogerako abantu abo baddawa by then ebiseera ebyo kubanga tebalina strategic baalumbanga bulumbi n'owulira nti Masaka kikudde ejjinja ate nayo twalinga ku CBS nga ate twebaka nnaku zaali 3-2 muganda wange nga nsasagge. Yesebo. Ekintu kiri massive tekuli ka spear leadings naye nga kyekyo olaba ng'ekintu kitambula. Oba nfuna. Ngufuna mukama wange. Nga tekuliikapulira tekuliikaani kati ekintu kye twetaaga as for now era tukubire campaign nga y'amaanyi nga tugendamu eyo system. Bwe ogamba mbu mukulembeze tatuleading mukulembeze yabeere mu biri ebyaba diplomasi ebyokusiba amataayi anajja luvannyuma n'atandika kati naye kati kale sebo tulina okugenda kati message eri very loud and clear bagiwulidde baganda bange so kyekyo buli omu gy'oli manya obuvunaanyizibwa bwo. Hello. Mukama wange. Jebaleko sebo. Kale mami nawe mujebaleko. Webale tuweereza taata. Tugezaako namwe mujebaleko gyonna. Kale nze sijja kwogera nnyo naye nina points zange 2. Esookera ddala mbadde nsabanga abantu bwe bali ku live bali 680. Banaye mbadde mbasaba muggyeko ku Twitter. Tulumbeko omumbejja ono simanya ye mumbejja wa England. Twagala atuwe clear information. Twagala atubuulire kye kyamulese nga ate baclaiminga Jezila ne BBC bawandika nti no tuyina Ebola. Kati omulangira yasobodde atya okujja Uganda nga bamanyi tuyina Ebola. Kati nno obumagala wawaggulu nnyo. Kati ekyokubiri okulonda tekugenda kubaayo obviously. Nze nange nyimiridde naawe okulonda tekugenda kubaayo kubanga nabana abatujju bapulaninga okutuusa constitution tino okulonda kubeere muki mu parliament. Kaakati abantu tebalina okumanya nze nga kulange nze as personally nze manyi muwoozi tajja kunfugako banga ku magezi ge nnina saagala mutamiva nfuge ekyo kyo kijja tekiri ekyo tetukikayanako naye abantu tebamanyiddwa kati Abanyarwanda
waliwo abanyarwanda baffe betumanyi ng'omanyi ku kyalo nakula naye kati nze ng'eruweero mba mmanyi nti noono nakula naye okuva edda mulaba naye bw'olaba feesi empya ng'omuganda wange avuddeko tubakuwa obukumbi ate abo abasajja balogo bayina ebiteega kasita olaba ng'akwesembereza yekyaza ewaka gya muganda wange ninkumanyire ng'okuba akakumbi ku mutwe bannange tubajjewo abanyarwanda tubajjewo. This is the end. Ate nga sinaba kuvaako pulezidenti waffe yatugamba ekigambo akyogera nnyo tujja kukiwulira kati lockdown eno bwejja tujja kukiwulira era they will stand up bwe tutawaana bagenda kuyimuka oli bulungi oli taki gyendi nange gyendi naye bba bali mu Uganda kaba bakubeko lockdown bajja kiwulira at the end of the day bajja kusituka kale man point eri very loud and clear gezeo kubera brief baganda bange. Hello flashings ela kanetu wakatawanya mukama wange naye ndowooza ojja kwogerako nnyo. Hello nange mwenti mukama wange network talina so baganda bange kintu mukiwulira. Hello mukintu mukiwulira teri kalulu katwera alowooza kalulu kanno oli mukatemba bukatemba alowooza kalulu oba oli mukatemba wa utabayisirwa olowooza nti akalulu kali utabayisirwa oba oli muzannyo tudiringa ne dictator. Hello yes hello naye nkulamusiza nnyabo network batawanya mu baganda bange. Hello network batawanya. Hello so simanyi oba yange oba yabakubi naye mpya network batawanyamu so message yeyo baganda bange kaniri wakatawanyizaamu naye. Hello mukama wange jebaleko muganda wange pato kale saba nawe jebale saba nange nsinzidde wane Uganda mu Kiboga district. Ese baganda baffe ab'Ekiboga bagamba ki? Baganda baffe ab'Ekiboga tebali bulungi kuba waliwo ekitundu kye bagobyemu abantu era kitegeera si birungi embeera wonna naye ekiteeso ekyange kibaddewo ekiti njagala kuba biriifu nga bw'oŋŋambye the hard way is the only way. Nga waliwo embeera gye tubeeramu nosanga nti tulinayo abatusupporting oba mu security oba ki ngenda kubeera hashi nnyo ono omusajja lutabayisirwa oba tumutandikire ku ba RDCs buno olwofunayo abasecurity nkyemanyiwe n'abasecurity abakubirako abatugoberera weebali nga tunyiga buli ka RDC kamu tutandikire wansi buli ka RDC tukanyige buli ka RDC tukanyige ebadde enteesa yange beera bulungi kanzire ku Facebook mbadde mbaddeyo nkukubire essimu ndineemu nzizeeyo okulaba beera bulungi. Kale mukama wange ekiteeso kyo kituuse bulungi naye mu byonna baganda bange oba oli luddawa kumanya buvunaanyizibwa bwo nga munnansi gavumenti yatabaisirwa temuli
temudda extend ekyentegeddeko ekirala nti sente zibali mu kunoonya kati zibagala okukola mu Ebola zibagala okunoonya zonna zibali mu kunoonya kati bagala approach walinga byakulwanyisa mujjukire waliwo okuva akavuyo ka guli bali bajja Ukraine bali bajja Bulgaria bali bajja Iran bali bajja North Korea kati nabalagano kikaine rubina nga kigenze mu Middle East waliwo company bali ba contacting asimanya Halok something like that nga bagala okuzimba plant bali bagala okuzimba branch yayo mu West Nile babenga basupplying ebyokulwanyisa mu region kosa ne bubutera groups bwabwe naye kati then nabagaba soka basasulako almost 60% ku budget yonna. Hello. Yes, hello. 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 Yes, hello. Yes, Patro Jebaleko. Kale mkamangi na mjebaleko sir. Jebaleko. Kale. Oja kusonyiwa. Yes, Jebaleko. Nesoko je mwati feedback, mujja mu feedback simanyi bali bantu wasimu abachechirala. Ndijeko. Eso. Evuddeko. Kakati onasonyiwa. Nkuwuliriza okuva lwe watandika. Era ndi musanyufu n'empeereza gy'oweereza. Nze nsinzidde gy'ova. Naye enteesa yonna yonna gy'oteesezza olwaleero enkutteko. Era tuli mu ngeri ya kusala magezi. Tukikoze tutya? Tutandikiddewa? Kuba tuli Baganda? Batunyiga? Tulaba? Naye nga tusirise busirisi. Muganda wange nkuwulidde nja kuddamu kkubireko. Kale message yo ewulikise mukama wange ndowooza basinga bonna bagala line gye tulina okukwata akyalowooza akalulu oba oli mu katemba yennyini so bane bagamba nategedde kati mu kusala zibakkiriziganya kwali ebyokulwanyisa bali bajja Russia eri mu bizibu byayo nayo tebakyayinza kujja byakulwanyisa kati kyetwaki kikalina bina kyadduka ne kigayako kampuni simanya haluku jukira nabakubirako wano gundi footage oyo kati banoonya sente zigula byakulwanyisa bino bagala kukola installation bagala kukola package yabwe eyongera bulungi nnyo kwamanyi ebiseera byakabenje biyinza okuba biri mu maaso awo. Hello. Mukama wange. Jebale kusebo. Kale sona mujebale kusebo. Kale ono Mr. Gentun sinzidde wana no Makindi. Eso abe Makindi batulabire. Makindi balungi nekyo. Naye eddoboozi liri wansi nnyo oyongere ku ddoboozi. Kyembadde nteesa Mr. Pato. Eso. Nzo obuzibu bw'endaba obuzibu bwe tulinamu buli bumu mu struggle eno. Eso. Abantu bonna kugulawo ndi bali sitedde naye abantu kye babulamu bantu babagamba nti tutandise. Naye nga abantu bazuukuka dda abantu ekyokukola bakimanyi naye abantu babulamu coordination kyekintu kyokka kye tubulamu. Eyo coordination singa tunaagifuna tujja batumaze. Eso. Kuba abantu kye bagamba nti abantu nti simanya abantu batya nedda abantu tebatya abantu bali sitedde abantu bakoowu abantu tubakolera mu boogera bakoowu naye abantu kye babulamu ekintu kimu kyokka kubaseesaamu kintu kyapike. Kale mukama wange message eri clear. Mwebale nnyo ssebo. Kyemanyi challenge tulina nti ekintu ekiba kyetaagisa organization nga kiriwo coordinated naye nti nga omanyi ya challenges spy network na biki n'ebyokwebereramu tomanyani gwokola naye ddala mutuufu oyinza okuweza olina omuntu musitwa okumi naye mufere kumbe yali adda kati waliwo challenges ezo naye tujja kumanya engeri twendwali kuba kyetaaga nga kiriwo coordinated si bino bya pwa nga kiriwo organized nga kiriwo coordinated naye tujja kola engeri kya addressinga iye mukama wange. Kubanga abantu bo ekintu kyokka kye tubulamu abantu kutuseesaamu kyekyokka. Kale mukama wange
webale nnyo ab'Emakindye baganda baffe mbalamusizza ababeerako tujja kuba tuwuliziganya bulungi nnyo simanyi abamu basindise busindise gundi so baganda bange challenge weri nti the truth of the matter oba ne state roiza ganda ojja kujja wano just palapase doyogera pogeze bana tugire weti weta coordination weta organization naye mukimanyi bulungi nnyo nti abayaye bangi abafere bangi olozo diringa nono kumbe mufere olozo diringa nono kumbe mufere amala kwabya amala kuweya kati ye challenge yinzo okubeera wa ye gap je tulina however nabagala utabayisiro bana Uganda nga basaze obusazi nina ko ability ziwera mani power talina amuzitalina nennaku ebbiri teziwera senkubulya ekyo n'amazima gatakulimba nalunya abantu bano his excellency ng'atambudde agenze Mbale agenze Iga ng'agenze n'olaba maasi y'abantu emubeerako population emubeerako yokka kanogamba abantu bokka namulaba ekamuli neŋŋamba ng'olaba olabi katundu kamu bwekati nga it is not even a district ng'obeeringa state council ng'eringa gundi eringa division n'ogamba ne kati just bannayuganda nga basazeewo busazi it cannot even take 2 days I can assure you. Because at the end of that day, namaje galina fiti no chibabulira wano. Ngoje ko nabiyateka mu leadership structures. Amaje nabo bakowo baziba bali mu security organizations nabo bakowo baziba. Ndizo omusajja wa myaka agina myaka 8 mu 5. Takyategeera asimu satamula ne gutoyi wano ne wali. Yafuna omusawa mu attendinga ko 24/7. Nena banga kute milioni z'abantu 45. Atwalanga bidomola. Muve ko bintu yatuloga teza ganti fina yatuloga obumwe ne buwongo tukalita that is impossible. Yanalo jinsijikirizaamu si yatuloga atya kobe mulogo otya mama nokwata obwongo bw'abantu anamubuta n'obuteno nga buteka mu cupa bwoti nedda badayogera kukola ekintu kusala obusazi olwa n'olaba ligimu nga tewali wadde akatono bwe kati so baganda bange twetereeze simu network batawa hello bansonyiwe Esebo. Naye waliwo koyogedde. Waliwo kyembadde nkomyewo okuteesa anti yenzo ow'ekiboga. Esebo. Nga bwe tuli nga tulina ab'amagye abamu n'abamu tutandikire wansi eno kuba eno eno ekiboga waliwo abantu be bagobyeyo aladdiisa awera nkolokoto avimba akola ki kati ako ka aladdiisa the hard way is the only way. Oyo agambye nti ayagalayo simanyi coordination abatukulembera boogere aleme kulinda Kyagulanyi kwogera afuneyo banna agende ku front line tuliidinge oba tukubayo ka RDC kamu Museveni agenda kankana mu ntebe agambe abaana babadde batya bano kale message loud and clear so chemanyi ndoza bonna buli muntu yena ali mu within the state machinery obani obakachati kyabona bonna buperegeso bwogana obwo bonna ofuna konyiga ng'onyiga naye twetago preparinga okulaba ng'eggwanga Uganda tuliza mikono gy'abannansi so pato Uganda omuntu wa wansi tukwatagane ku lunaku olwokubiri munzikirize mbagezi akawungeeza akalungi siri so sure nekyemanyi kemikaali ayinza okubeerayo olunaku lw'enkya n'ebbimuli mu Bulange pato Uganda omuntu wa wansi kyenjagala bategeeza the hard way is the only way to go. Nzakati negotiations, dialogue, reconciliation, all that is total nonsense. You cannot negotiate power with a dictator. Military way, hard way is the only way to go. Yenjiri yange tijenda okubuulira ebisigadde abali mu organization y'ebibiina by'obufuzi abali mu simanya structures sima byonna tuli mu katemba abadde bagenda bali akalulu waliyo by election waliyo byonna ne wonofuuka MP ne wonofuuka councillor all that is total nonsense kwani MP twafuna once the state is captured state kastemani capturing as institution zonna n'abasobola okukola mu parliament bajja kukola tinde kye kyagenda kukolera because parliament y'eggwanga eriwo okusavinga interest z'abatabayisirwa ng'omuntu ne institution zonna kati kyogenda suubira simanyi olina balokoka ba leaders bameka olina ba councillors bameka so nze tokyayinza kuŋŋa bintu byakalulu tokyayinza kuŋŋa biki ebyesikyagana kumanya kati wadde the only way it is the hard way to go. Bana amasimu
ngaggaddewo munzikirize mbagaliza akawungeezi akalungi pato Uganda omuntu wa wansi enkya lunaku lwa Sunday abakatuliki abaprotestant abalokole muyiteeko mu kanisa aba Seventh Day bakulisaayo olwaliro kusemagana bafa abasiraamu ababaddeyo akawungeezi kajjo kankwateyo omubwati nduyite olunaku. Hello njebale koseebo pato webale tuweereza kale mukama wange. Amanya gange mpitibwa Musa era nga ndi musoga ndi muna Uganda ne mpangalire eno mu Kenya. Esebo nze kiteeso ekyange kyembadde nteesa obyakalulu byonna byabwerere kuba tosobola kuvuganya na dictator n'owangula nga byonna ebikola yabifuga byonna ndaba byabwerere ebyo. Ye mukama wange. Era bwe tunagamba nti simanyi tulinde 226 byonna byabwerere tujja kutuuka ekiseera tubeere basireevu mu nsi yaffe. Buuyo batandise okuba nga bangi kati mu ggwanga Uganda batandise okutabaala buli wamu. Esebo ate ffenna eno gye tukolera eno mu Kenya eno abamu tuli eno abanayuganda bangi naate kituluma okuba nga okolera mu ggwanga eritali liryo ate nga n'abantu abaayo bakuyisa bubi naye ng'oguma bugumi n'obanga musiru olw'okuba oyagala okole okubeera mu kifo ky'okoleramu ng'amazima olaba okola toyagala naye nga ekintu ekyo kale kiruma waakiri mu ggwanga eriri omulimu gw'ogukola n'omutima gumu. Kale mukama wange message eyisewo bulungi nnyo nabigamba kati nebitwese tutayogera ku lutabaisi tugenda kwogera ki tudde wano twogere buli lutabaisi ya segundi lutabaisi yakoze buti apple byonna tetujeze tugenda kwogera kipya. He has been exposed to the fullest. Kandi n'abantu babikoye ebintu by'okujja tubanyonyola kino. It is high time we look for a more tangible strategy. Yo, this is Bobby Wine straight from Uganda. Ewape Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe.